oli mu kulaba television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Babuzako abalungi abaliko ABS television entimu sibyo mtya kansubire ate munange muli bulungi olunaku lwa Sunday 2017 mbeera mbatusaka program yaffe enungi program sonyiwa muno wano ku ABS TV nange munange omuweerezaawo Naluija Aisha njagala okusokera ddala okulisayo mwenna abava Omusumbayiga Augustine ate munange okuba nti mutendereza omutonzi mpozi nekulisayo mwenna abava okukola abava mu bifo ebisanyukirwamu ne mudde waka nga muze ate munange kulaba program yaffe eyasonyiwa muno mukulikeyo ddala nga sinagenda wala nnyo njagala bannange okutuusa okusasira kwange eri family ya mukwano gwange omulungi omugenzi Katumba Joseph yatuvuddeko ku maaso olunaku lwabadde Friday ekyo kyakeseza Friday. Yes, ekyo kyakesa Friday yatomerwa awekyengera munange omwoyo gumunange mukama agulamuze kisa naye nga nkusasira nnyo mukwano family y'omugenzi nayo ongisasiddeko abasoma n'omugenzi nange kenyini nasoma n'omugenzi n'abantu abalala ab'enjawulo mbasasira nnyo mpozi ate okubatalako ku side endala njagala okujjukiza abantu mwenna nti RTV Awards temwerabira okutulonda ogenda bugenzi musimyo notekamu www.rtvacademy.org. That is if ngo inako data obange simyo eriko internet gwataina simu eriko internet munange ono nsonyi naye ngo osobola okunonya abo bonna bayina internet oba bayina smartphones abayina chi boba osobola okutulondako obulungi katsoke ate tujukanyemu munange tulabe program yaffe eyagwa Florence Jakuwereza yali etya Wesali Auntie Florence ye yantulira mu bigere najja nabawereza program yaffe ennungi katsoka tujukanyemu katono ate tukomewo twengere maaso ne program yaffe ey'olunaku olwaleero temuvaawo. Bwebite munange bwe byali naye nga sinagenda wala njagala okutegeeza abakyala mwenna nti okufuuwa emmindi tekijja kukyusa timing ya mwami. Gobeera okanyampisa ewaka okole ebintu byotekeddwa okukola ng'omukyala olaba omwami watakwagale ate ne waba takwagadde Allah bwati waba agemudde oba bwaba ageze munnange destiny gwete bweba ezze okubeera nti omusajja omutambuliza ku remote ate nakyo si kirungi kuba kiriza gaana mu newegiba myaka 5 omusajja ajja kuva mu remote yo ate kijja kuba kikuyisa bubi kijja kuba kiyisa bubi abaana bo abaganda bo other things so munnange omukyalo ekyo yakola ekyokubeera nti afuuwa emmindi here and there mbu afuuyira mwami akola atya tekyali kirungi nga nze ebyo bigambo byange si bya Florence si bya Abudu si byani naye nga munnange program yaffe ey'olunaku olwaleero tulina omwami ali awo omwami Munyankole Bambi yajjanga naye ayagala obuyambi omwami Jackson gwabatereddeyo awo mu kifaananyi omwami era ayagala obuyambe bw'okutambulira ku mukyala we ayagala kumanya ntambula za mukyala we bwe ziri oba ziri zitya era naffe tetwali babi nnyo wabula twakola okunoonyereza era tulina everything tulina footage wano ku sonyiwa muno program yaffe era nga ye omwami agamba omukyala ali ready okumusonyiwa naye ng'akoze ki nga yezzeeko era yasazeewo okuba nti akkiriza ebintu bino tubirage ku mpewo naye nga ngenda kuba mbaleetera investigations zaffe kansoke mpumulemuko katono nkomewo ate twengere maaso ne program yaffe wano eyasonyiwa muno tovaawo. Mukulikayo nnyo mu bulango obw'omikwano era tukyagendera ddala maaso ne program yaffe okuwajjukizamuko katono nabagambye nti tulina omusango munnange waneeno ng'omwami Omunyankole Bambi Laube yali ayagala kumanya ntambula za mukyala we ngawulira oluvuuvumo here and there ku baneighbor ngawulira ebintu ensonga ez'enjawulo so y'ensonga lwaki yajja ng'ayagala atondole omukyala we era ye n'agamba nti ajja kuba asonyiwa mukyala we that is if nga tumusanze oba mu misango oba mu kikuba mukyala
omukyala wakola ki amwagala naye nga sinabalaga investigations ettaka lyaffe eritundibwako eririko 40,179 ku kinaana lisangibwawo ennamasuba mu kikajjo liri ku lusozi gwewena ng'oyagala ka view ako ak'oku lusozi ng'oyagala okuba nti oli eri ku ntikko ga mukaaga ettaka lino liramulwa miliyoni 10 gwalietaze kuba ku namba eyo bajja kulambuza bakuwe kopi y'ekyapa ogenda oginoonyerezeko mu office ya lands and everything nanyiniyo ajja kuba alikuguza bulungi lirimanya amatuufu makubo amatuufu katugende butereevu mu investigations zaffe tumanye ezatambula zitya wano ku ABS TV temuvaawo Mami Laube oli bulungi ndi bulungi nyabo bulungi ngenda kuyisa mu bwangu olw'obudde because njagala okumaliriza omusango gwana eno okay kakati nga bwakugambye ku simu omukyala twamulondoola era buli kimu kiri wano eno bitambula bulungi byatambudde bulungi amazima ogenda gafuna olunaku lwaliro kubanga nagafunye agategedde mukyala wo twamutambulirako ebbanga eriwera everywhere gye yagendanga nga mufuna bulungi nnyo buli kimu kale gamba kyeyakolanga nakifuna kitegeera naye nga bwomanyi nti wobeera mupangisaawo abantu balina ebigambo byebayogeranga here and there ebyenjawulo ku mukyalawo era nkiwali ensonga ezakuleetera okuba nti ojja gye tuli ensonga enkulu kakati otwalondola omukyala nga bwenkugambye gye yatambuliranga bwe yakolanga ki wabula omukyala ono tulina emize gye twamufunamu gyali emibi nno ddala because omuze ogumu guno eno bw'obeera addicted to it bw'obeera addicted ku guno omuze ate gubeera mubi ku bulamu bw'omuntu ekyo kituufu mukyala we yalina mukwano gwe bwe yatambulanga naye yali muvubuka nga bakwatagana nnyo nti batuuka ekiseera ate enkwatagana yaabwe neebeera yanjawulo nnyo ofuna twebuuzanga kulaki atambula nnyo nono muvubuka kulaki agenda nnyo mu kifo kino amazima amatuufu bagendanga nnyo mu bifo nga byansiko bagendanga nnyo mu nsiko so twebuuzanga kulaki yagendanga nnyo mu nsiko kulaki adiringa nnyo mu bifo ebyo bitebiri bushe okitegeera mwattu kyetwazuula kyali bwe kiti ojjukira bwe nakubira essimu naye nkutegeeza nti njagala tulabe ekiri mu nnyumba yo kituufu nzijukira ensonga yali nti omuvubuka ono ng'ovudde mu kutwala mukyala wo mu nsiko yatandikanga okujja wa ewaka era ensonga ezimu ezaleetera mukyala wo ono okujja okuba nti akyaza omuntu ono yali ensonga ekyo mukyala wo asmokinga ki asmokinga sigala anywa enjaga era ebiseera ebisinga twatambuliranga nnyo ku mukyala wo nga bagenda eyo mu nsiko naye ng'ekibatutteyo kunywa njaga kuba enjaga gyo kati basidina okikunywerera mu lukale nga baginywera eyo privately omuvubuka ono era oba yagijjangawa nze naawe simanyi era n'ebiseera ebimu namugiwulirangako ng'ewunya ng'olusawunya akabuba akalala nembuuza nti mukyala wo munyi wa njaga onfuna waliwo olunaku lwe mwakera ku makya nojja ng'ogenda kukola wali toteredde bulungi nnyo olabaawo oluvannyuma lw'okutegeera nti munnange omukyala nalina emize gy'akola ate egy'enjawulo ate ng'emize gino egimu agikolera mu maka ga musajja twasalawo bambi omwami ono tumuyambe mu bwavu bwe obungi ennyo mu engeri gy'ali talina kasente ne tugamba katumutereyo ka kamera ku kasente akatono ddala ne tumutereyo kamera tusobole okumanya ekyali kigenda mu maaso era byebyo ebimu ng'omukyala oyo ali mu kulongoosa omwami we bambi Laube amutereeza engoye ze yali ayambadde mu kaseera ako nga toteredde bulungi nnyo omukyala najja n'akutereeza owulira mu kutereeza n'okwata ku n'ogenda n'okola olwo nga tumaze oteeka kamera mu nnyumba tugenda okulaba omukyala ali ku ssimu ayogera mu kwogera after some time
omuvubuka najja bwetwamulabanga naye. Era mu kaseera ako omukyalo ono yasibula omwami we n'akwata ekkubo bambi agende naye wayitawo akabanga katono twagenda okulaba nga omukyalo ono areceivingze omugenyi. Omuvubuka ono munnange mwana wattu ate ye yajjanga ennyo era yemu ku nsonga eyatuleetera okuba tuteeka kamera mu nnyumba. Najja n'amuwa hug ng'olaba nti bemanyi ng'olwekulaga negendedde ddala wala nnyo egendedde ddala mu maaso. Ofuna bwe yamuwa hug n'amukyaza bulungi nnyo n'atuula mu ntebe wayitawo akabanga katono tugenda okulaba omukyala yeeta ekibiriti omuvubuka ajjayo obuntu bwasigala. Era mu kaseera ako abantu bano eno munnange baakwata ekkubo ne bajja ne batuula wansi ng'omwami ono alina byaleetedde omukyalo ono. Alina munnange engeri omuntu bwali mu kapapula awuntu tebutegeerekeka we beekuba obuwuna bwe bakola bate bwe banyumya. Munnange ate twagenda okukizuula mu kunoonyereza ennyo nga yenjaga omukyalo ono gye yanywanga ng'omuvubuka ono agireeta ewaka ne basobola okuginywa. Y'ensonga lwaki omwami ono Lawube yawuliranga envuuvuumo ng'abantu bamugamba ennyumba ye evaamu enjaga. Ennyumba ye ekola bweti naye nga mwattu bambi tayinza kuteebereza nti omukyalo ono ate bambi ate yamukola ki yanywa enjaga mu maka ge. Ndowooza olwambe omukyala ng'ali mu kunuusa akayaga bwe bazannya n'omuvubuka ono kugamba ekyali kigenda maaso kyali ekirala nnyo. Bulinga sigala okusooka tetwasooka kitegeerawo naye bwe twagetinga close ddala mu nsikawo ng'owulira enjaga ekola ki ewunya ku kutegeera nti mukyala wanywa enjaga era olunaku olwo baginuusa ne baginywa bulungi nnyo mu makaabo. Era okunywa enjaga kwagendera ddala mu maaso munnange ng'abantu baneno naye nga balina engeri ate gye beekwatirira munnange ate ey'enjawulo nga balina engeri gye beetwalamu ng'olabira ddala enkolagana yaabwe ate yanjawulo nnyo. Ndowooza olaba omuvubuka ng'ali mu kunuusa enjaga omukka ndowooza ogulaba n'omwami n'omukyala naye kw'ossa ng'enjaga egenda maaso n'okunywebwa mu maka g'omwami Lawube bambi eyali complainant waffe. Kivula bwe wakomangayo waka nga bw'ogambye nti wawuliranga ng'enjaga ekola ki ewunya mpulira. Omulundi omulala twabalaba bulungi nnyo era omuvubuka ono yajja ndowooza olaba yajja bulungi nnyo era namuhaga ku luno eno ng'embeera ng'olwo relationship yabwe egendedde ddala mu maaso ng'olabira ddala bakolagana bulungi nnyo. Era mu kaseera ako munnange akalala omwami era ono omuvubuka yakomawo kwegamba engeri gye baali bakwatagana ennyo nga toyinza musubirizaamu ngeri mbi wadde. Okitegeera so ba getting into intimacy neba baba nga ba romancing ne bakola batya ne banywa enjaga yaabwe ne bakuba ne bagweri. Ate munnange omulundi guno ogw'okulala omwami ono ekyali kimuleese kyali kyakunywa njaga ate nakwegatta na mukyalo ono era balabibwako ko nga bekwatira bakola batya. Ndowooza munnange olaba enkolagana eyali egenda maaso awo. Enjaga bannange eno yali yabafuula ekintu ekirala nga bonna beekola obuntuntu obusolosolo obw'enjawulo bwe bagweri bwe bafunusa enjaga yaabwe ng'omukyala musanyufu nnyo naye nga bambi omwami Lawube takimanyi nti mukyala we gwayagala omulungi ennyo ate yamukola kino omukyala ate munnange yakola ki yamwendako era bw'anywa enjaga gye baali boogerako. Ng'olwo gwe toliiwo ekyolina kiraba ye mukyalawo kwegamba kale yembeera yentama katolaba ate wanene awalala era bagobererwa bava bulungi nnyo waka ne bagobererwa ne bagenda ne babalamuza booda. Era abantu bano baakwata ekkubo ne bava ewaka mu kaseera ako nga munnange tekibamalidde ne bakujja ne batambula mpolampola omwami najja ne balamusa booda abula neekwata ekkubo n'egenda era abantu bano ne batambula mu mpolampola. Omukyala omulungi bambi ow'ekiwago nga toyinza namusubiriza nti ayinza okunywa enjaga bwe batyo investigator bw'abatambulirako. Oba booda balemererwa ne bakwata ku ne batambula mpolampola tugenda obagoberera ne bagenda mu nsiko gye bakola ki gye bakoleranga gye baginyweranga mpulira ndowooza olaba bwe baatuuka bulungi nnyo kati ate ekyewunyisa ku mulundi guno era okutegera everything omuze ogwokubiri mukyala gw'alina ayagala omuvubuka ono
nti bwe baatuuka ndowooza olaba ku bitooke tebagenda ko nti babagudde wansi babaliirewo nothing awo mu kaseera ako munnange baagobererwa era baalabibwako mu bitooke nga ne investigator waffe mwali mu kaseera ako ndowooza olaba nga bali mu bitooke bali mukola mukwano kuba kati seriously laba waneeno bali mu bitooke love yagijje waka yawulidde ng'ewaka temumala najja mu bitooke nswere manzi ati mwene nk'eki nani nkireba n'ogira nti omugaro wange nnyo tinkumanya kintu kubasa kukorera ekintu nk'eki ate abakuba tinkubasa kurera tokubasa kurera omukazi wawe bariyo bamutiira aha kitooki mu kitooki at least tisarendere baziteeka hansi bakore bibakora neha kitooki yewe wakiriko omugaro hange ekiti kikubasa kureba basarendagara at least baziteeke wansi we babe bakanaye ku kitooki ng'oyimiridde omukwano gwabakwatiddeawo kati gwogoraba omukwano gwabakutte bayimiridde gwolaba batoma olaba omukyala atoma tatuma gwe by'omutwala ku kitanda by'omutwala waye tabyagala obutemu bunaani kugambira kati this is what she wants ekyo tinkukyanga nooza kuntwala nkuko kuza kuntwala nyo tinkuza kuhinduramu ekindi amutuma right now okusinziira uko ekinaareeba nani mbasa kureeba ogarukora ebintu biti omuntu otuulire nawe hati nkiba nkimanyisa ngu yadde tokurumanya nkiba nkimanyisa ngu hati nibaza hati noyenda banyitura omunju nyoga hati abana baba kuza kunyita abakuba omukazi wenka naza kumpereza obutwa tinkubire omukazi naza kumpa obutwa omukazi yatampira obutwa omushaija naza kunyita ebyo tinkubasa kubikiriza no tinkuza kubikiriza omu maka gange kandi nyowe nasaramu ekintu nakisaramu nimba nakisaramu omu mutima gwange kati tugende oba nedda tugende nze njagala kakarisiza ddala bw'otuukayo saagala kulwana saagala kukola ki tuli fenna njagala tutuukeyo twogere n'omukyala bulungi bw'aba takwetaaga takyakwetaaga tumukwase omwami oli amutwale mu bulungi olaba otya kakati bw'obeera gwe gwosobola okukkiriza omuntu atwala omukyala we bwatogga kati katugambe nti yegwe anze kankubuuze sokolina nkubuuze dabayo kankubuuze kakati katugambe nti gweolina omusajja osobola okukkiriza gamba nti baawo akugabira enze oba akugabira oli omulala gwotamanyi bw'abanga nze gwe omukyala bw'akitasalawo n'agendera ddala bw'aŋŋamba nti sikyakwetaaga nga nkutaa kati yali wakitangamba yagala nsooke kufuna siriimu nayenda mbanze nafuna siriimu hati nanye nimbaza kuba nyine siriimu anti kati nyinza okuba nina siriimu kati right now nga sikimanyi kati kubanga wasirikidde ekyo otuukayo waka n'olaba oluusi akyusizaamu naye nga takkiriza gamba nti kati yali lwaki takiŋŋamba oba tasalawo n'agendera ddala kati nze mugabe kati mugabe nga muzadde mugabe nga ki mugabe nga bbaawo kati gwe oyinza okugaba bbaawo kisoboka ekyo sisobola kikola ekyo omuntu nani mbasa kwimuka omukaseese nkasiga sente zoona ezikwetagisa omuka nkazikusigira ezokukola ebintu byona ebikwetagisa kugira sente sizo ezirunninga relationship mazima tinkubaasa kwikiriza ruhanga iguru tinkubaasa tinkuhamya omurwabire ntaza kufa mwogu omuryama ntaza kufa mwogu omugwa ruhanga ntakubihiri kale tugende program ekyagendera ddala maaso investigations bwezityo bwe ziri era ndowooza abategedde ku story yaffe omukyala munnanga akozesa njaga jakiddamu omukyala akozesa njaga on top of that oba to make matters worse omukyala omwami gwanyo naye enjaga ate gweyegatta naye mubirabye ekisinga okunkwasa ennaku omukyala yeefuula nnyo so cheap nti ebintu bino abikolera mu nsiko enjaga yandigiredde mu nsiko naye n'okugatta n'omwami sente za kaloogi ne zibula ye n'asalawo n'agamba omukwano kagugwera eyo kale munnange ye gwamukwatira eyo naye ng'ate that is making yourself so cheap bannanga bakyala twelowoozeeko standard zaffe zirina kuba zitya oba oyagadde omusajja mulinako mawa abasajja baleme tumanyira nnyo kati oyo omwami we w'ekitiibwa nga ye mwamulabye musajja si mubi nnyo naye yazze kavuuka kanywa enjaga olw'okuba kalina omubiri kalina ki yonna n'alyoka adda bannange simanyi naye kampumulemu katono tumukomewo ate tumanye gye byaggwera nga tutte mwami Laube okusisinkana mukyala we katugende butereevu munnange gye twasisinkana mukyala wa Laube ng'ali mu bwenzi ng'ate ali mu kikolwa ekyokunywa enjaga oliko program sonyiwa munno
Mutakazaji Vaku mukazi wange kazi wani nakugamba dava ku mukazi wange simumanyi era nakitegeera dda we nagendera okukolera bino nga nkitegedde simanyi mukazi wo we nagendera okukolera bino byonna nga nkitegedde simumanyi kati batotesa vaku mukazi wange pozi ng'oyagala kufa bufu kiki nagamba wagala ki gwebanga tokimanyi gwe gamba dava ku mukazi wange Neda sebo kazi wange nze nkubuulira amazima neda sebo nze nkubuulira amazima kazi wange sebo Mutakazaji mwabandi simanyi lwaki munkwata sibamanyi lwaki munkwata bwana lwaki munkwata lwaki munkwata sibamanyi lwaki munkwata lwaki munkwata bwana sibamanyi sibamanyi mwabandi munkwata ngati bakoze iki lwaki munkwata lwaki sibamanyi lwaki munkwata mu munkwata ati bakoze iki lwaki munkwata bakoze lwaki munkwata lwaki munkwata lwaki sibamanyi mute sebo mwabandi sebo ojja kwesonyiwa omukazi mwabandi ojja kwesonyiwa omukazi sibamanyi ojja kumwesonyiwa akwata sibamanyi kubeera wa wetondabanga sibamanyi tomanyi nze kubuulira mwabandi nkukwatidde ki enjaga iyo wawagaki kati laba luno Wabagaki. oli matako wawagaki abasajja babo enjaga iyo kyekikulese wano Kogwe. mulina gabbi Kogwe koji. laba bino ebisibu ne muzungaye ng'ojja kunze toddangamu n'okumanyira enjaga kati yange omusajja ogenda mugamba musajja byebiki gwembadde naye si musajja kati oli omwesonyi mwagala kati bombi nja bakozesa babo obulamu bwange ogenda bakozesa bonge enjaga yange obulamu bwa toddangamu n'omanyiira Namanya. laba ono omusiru kyekikulese wange toddangamu okumanyira owulira gwe musiru gwe tomanyiira nakumanyira gwanesonyiwa laba ono musiru tomanyiira ndi mwete owokuyamba byambi n'okubeera tomanyirira nze nvaako oluva luno lumasikini gwewanyatira nesirimu enjaga ye tomanyi buyamba buyambi n'okuba buwalugesekwe tomanyirira toddangamu kumanyira Talumanyira nganze terudamu n'okumanyira lubawa luba lwolubagwa kumanyako todangamu okumanyira nawe nkwata vaako nze todangamu n'okunkwata nze ndeka tomanyira nze ndeka mukazi gwe ndeka nesonyiwa tomanyira vaako onkwata lukindeka ndeka kisino kinkwatira kikikumanyako munte mundeke ndibakwatirako Okay, program bwetyo bwetambudde naye nga nze mu kulaba okwange ba mu ndowooza yange njagamba nti omukyalo oyo ebigambo byonna byayogera she was out of her mind oba tiyali soba
wabula yali drunk bwe bakiyita si kyo Abdu abeera drunk ng'anywedde enjaga. Yes, omukyalo yali anyweddemu kayaga nga kamukubyemu akatonotono nga eboogera ab'ennaku zino, naye ng'ebigambo byayogera nkiwa ajja kudde waka yenenye era yeetondere omwami we, kuba singa aba yamukoowa singa yagenda dda nkiwa ewaabwe amanyiyo era tayinza kubulwa waalaga. Naye nga munnange programu omwami yasobola okumanya mukyala we emize gyakola omuli ogw'okunywa enjaga mpozi n'ogw'okwendera ku mwami omuvubuka eyamuyigiriza enjaga. Programu yaffe nja kuddayoko katono munnange mbajjukize nti RTV Awards ate mwe tuli mu categories ez'enjawulo ojja genda watulonde ng'otypinga www.rtvacademy.org clickinga ku TV nominations bakuletere categories zonna osobemu olabe ABS mwe baginominatinze obeere nga otulonda munnange. Londa oba olonze namwatu tulira obolonze pista 2 machama lungi mwe bali kanka kapita mwali je tuli banji nnyo ojja kulonda munange tubole okuleta awards eze waka. Era nkujjukiza nti mukwano ettaka eritundibwa liri ku 4017 ku 8 awe namasuba mu kikajjo ku lusozi kavyuka lungi nnyo era abalyamula milioni 10. Era sinza butebaza timu yange je nkoze nayo nja kutumira ku Florence Mirembe atumira nnyo machama lungi banna mukola ki nanangira abasajja abankwana nakola ati banange bakwana byange si bigwe Florence akitegeera ate baba sagala njogere bingi munnange. Anyway nkutumiddeko nnyo nja kutumira Ranks Kalyango Tata Shakola ali akulira aba camera team awo musonyiwa munno Abdul kwali nnyo lwenjogerera kati Abdul Musoke yawasa omukazi namugoba yamugoba oba yamugobera kisimanyi. Jackstia aberayo nnyo mnango kweditinga program yaffe ennungi mpozi ne Drake aberayo nnyo ku camera kuraki siberekereza mnange nengenda ate munnaye nendaba ku kyebbeeyi ekigabi mubadde mumanyani Chigabi chengendo okulaba nsigadde Aisha Dalija babire Jacqueline omwana wa mchala kutumiddeko musula bulungi mweraba.